Waliwo abuuzizaako engeri y'okkulaakulanya mu bizinensi yo naye nga tomanyi wakutandikira? Okimanyi toyinza okuba otuuse ku buwanguzi kubamu akafaananyi ng'osabye looni ne bakugonnomolako miliyoni za Uganda 10 bweddu. Ffe aba Numida tubirirawo gwe kennyini eyeeyiiya, makanika ng'oyagala okwongeramu ku byuma, owa botiiki ng'oyagala okujjuza amasa, bw'olina ebintu byeweekolera olwo n'oyongeza ku by'ofulumya, olwo owa restaurant ebintu n'obyongeramu ebirungo, ate ng'engeri y'okuzza ssente ezo noogi nnyo okuva ku nnaku 15, 3, 45, 6 kati byonna by'obadde obaza bitandise okukwatayo. Kubamu akafaananyi nga gwe nannyini bizinensi eyongedde okugaziwa ate n'okubeera ku mutindo. Olowooza teweetaaga kikuba bw'otyo? Ye okyetaaga. Genda ku Play Store wakati onoonye Numida osabe looni yo okulakulane. Tukubire ku nooti 8 100 240 oba ku WhatsApp ku 0787 56 49 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.numida.com. Numida, kulaakulanya bizinensi yo. Numida egamba nti kulaakulanya bizinensi yo. Nkulamusizaako ssebo ne nnyabo. Weebale kwekuumira ku Terefayina. Omukama mulungi. Eri gwe n'atulaba era atuwuliriza. Musajja wa Kabaka Birimu Ematovu, munnakalungu ow'ensonga. Olutindo lunzikalizza ne Numida osobola okulaakulanya bizinensi yo. Era ndina omukugu mu by'ensimbi eyebuuzibwako. Ono nno Mulangira Mulamba okuva mu Akyoli. Naye ate mukoddomi wa Buganda. So buuze kuba tulaba. Era batuwuliriza era obeeyanjulira omukoddomi wa Buganda. Yesebo. Mukama wange neyanza nnyo weebale kunnyaniriza televayini yaffe. Balabi baffe abalungi mwasuze mutya. Mwebale ejjo gyonna gye mutaddeko engalo era abakedde ku mirimu gyammwe. Mwebaleke era nga bwe bagamba ennyonyi enkeeze y'olusiriŋŋanyi ennyabo essebo bantu beeyanjulire bakutegeera erinnya n'eddoboozi nze Tim Richard. Yes. Ndi mulangira w'eggulu naye ng'okusingira ddala ndi muntu yeebuuzibwako ku nsonga za bizinesi. Yes. Nga nva mu Numida. Oyinza okubeera eyo nga weebuuza ng'ogwe mulundi gw'okusooka okuwulira Numida. Numida kye kitongole ekiwola abantu ssente nga kiyita ku mutimbagano. Yes, weewaawo omutimbagano omuntu akola atya, ogenda bugenzi ku Google Play Store n'odownloadinga app yaffe. Omala okudownloadinga app yaffe n'ogulawo app eyo n'ogobera emitenda n'oteekamu okusabako. Ffe mu ssaawa 24 tuba tumaze okwanukula. Weewaawo. Yesebo. Musangibwawo. Ffe ekitebe kyaffe kiri Ntinda plot 53 oyite naggulu eno otugwako oyite eno ku sipi era okola ki otutuukako mangu. Era maaso eyo nja bbawo ennamba zaffe zetusobola okuwuliziganyizaako era kweziri. Era nga bwe nkutegeeza ebyaffe bigwera ku app. Ffe tetutambuza abantu. Twajjawo embeera eyo ey'okusimba ennyiriri okutambuza abantu. Kateebereza omuntu ave ne Kampala ave eri Eruwero ajje ku Numida olw'okuba nti ajje Ntinda olw'okuba ayagala ssente atatambule ne ssente n'obunkenge. Kati ffe twabujjawo kubanga twakiraba nti banks endala zonna zitambuza abantu. Eteekeddwa okugenda n'osaba looni mu nfo wali mu banka mwennyini ate ne bakwekenneenya ne bakutambuza ne bakugamba leeta bino. Ffe ebyo byonna twabijjawo nga Numida olw'ensonga nti twategeera nti abantu abalina bizinesi zino entono zonna ezikula tebalina musingo. Mwami birimu ye eby'omusingo ffe Numida twabijjawo. Tetwetaaga garanta, toleeta garanta, teri kujjuza application, teri misoso mirala gyonna. Ssentebe w'ekyalo tamanya. Ne ssentebe w'okukyalo teetaaga kujjuza lupapula lwonna oluleete otuwereze. Gwe bigwera awo wakati waffe naawe mu nfo mu bizinesi awo w'oli gwe kasita odownloadinga app yaffe n'ogulawo app eyo n'oteekamu okusabako. Bigwera awo wakati waffe naawe era byonna by'otuweereza tubikuumira ddala nga kyama kyaffe. Tetubiyasanguza wonna. Weewaawo. Yesebo. Lwaki omuntu yesebo teyandikomye teyandikooye era lwaki omuntu ateekeddwa buli kiseera okubanga ateeka ssente mu bizinesi ng'ate ayambibwako aba Numida? Yensonga lwaki tujja ku mpewo tusomesa abantu era abalabi baffe mwenna
Numida tetukoma bukomi kuwa abantu sente tujja kumpewo bwe tuti tusomesa abantu era ne bwotuuka ku kitebe kyaffe tukusomesa enkwata ya sente tukusomesa engeri gy'olina okutambuza mu business kubanga kyetwagaliza abantu baffe kuba nti business zaabwe baziyimirizawo mu butuufu bwakyo basobole okuganyirwamu kuba ebiseera ebisinga ffe tukimanyi buli muntu buli atandika business atandika n'ekigendererwa ekyokufunamu n'okweyimirizaawo kati ombuuza ekibuuzo omuntu akoze atya okuyimirizaawo business ekisookera ddala business eteekeddwa okuba nga erina capital egitambuza tosobola kutambuza business nga tolinamu sente capital ina kubanga awera era babusinga bagamba singa badde nina capital nga awera nandibadde nkola kino na kino ffe tugamba ffe abanumida twajjewo ensonga y'omusingo twajjewo ensonga ya garanta twajjewo application yonna twajjewo byonna emiziziko gyonna gye wandigambye nti kyandikulemesezza okufuna loan jangu tukuwe sente ate sente ku magoba amatono ddala nga ate ensasula yaffe ya kibanja mpola tukuwe wakati w'ennaku 15 paka ku nnaku 6 gy'emyezi kumpi 2 so osobola okwetereza olina amabanja oyagala kugaziya business oyagala kwongeramu landlord akuli bubi stock aweddemu oyagala kujjuzaamu bintu oyagala kugula byuma bikozesebwa mu business osobola okutambula obulungi yes mutweyune tukuwe sente business osobola okuba nti ekula n'ekirala tubakubiriza oba osuubula tozjuza dduuka amasago nagajjule nedda okujjuza edduuka si kyekikulu naye kubeera n'ebintu nga byattunzi ebitambula beera n'ebintu nga bitono naye nga byattunzi nga buli wiiki osuubula ebintu ebitambula suubula ebintu bakasitoma bye beetaaga siggwe byoyagala ekyokulabirako essaawa zino n'osuubula ettaala za sitima tojja kufuna bakasitoma kubanga omuleme gukyuse ettaala za sitima zaggwako abantu kati bali mu .com balina likyajebo radio kati amala abatunda amanda gano tebakyatunda kubanga oli kasita abeera n'amasanyalaze alikyajinga buli kyajizi nga radio akola ki ng'awuliriza so abalabi baffe mwonna omulembe gukyuse embeera ey'okusimba ennyiriri embeera ey'okuba nti bakutambuza ne bakusaba bino na biri bivuddewo ffe abanumida ffe basaale okuba nti twatandika okuwola abantu sente nga tuyita ku mutimbagano oli ayinza okwebuuza bakikola batya lwaki engeri eyo kwegamba ebibuuzo biba bingi naye nze kyemanyi ate ffe tetukulambula temuneewuubako tetujjeeyo era tujja kulaba muntu waffe yenna ngazze sente z'osabye w'osaba obukadde 2 tetujjaako nti ate application fee ne tukuwakamu 8 transport facilitation z'osabye ze tukuwa era ng'amagoba ge wegerambika ku app eyo buli sente z'oteekamu amagoba geeyo leka gokka kikusoboseze gwe okusalawo mpitawo siitawo toyitawo naye enkola yaffe nyangu nnyo twateekawo amagoba nga matono ddala osobole okuba nti osobola okuganyirwa mu sente ze tukuwa weewaawo yesebo mwami otiimu oli consultant yesebo mu byobusuubuzi mu bya bizinesi butereevu abantu bangi batya nnyo okutandika challenge za bizinesi ze ziriwa lwaki abantu batya okutandika ebiseera ebisinga kankubuulire nze tukoze okunoonyereza abantu bangi batya okutandika lwaki batya okufiirwa oli wabeera n'emitwalo gya 5 wakiri ayagala sente zaabwe ng'azirabakaawo naye tosobola kubeera musuubuzi nga otya okufiirizibwa buli musuubuzi yenna ateekeddwa okuba nga akkiriza era mweteefuteefu okufiirizibwa n'okufunamu era tolinda sayidi emu yokka kufunamu bufunye bizinesi mulimu okufiirwa naye okoze otya okuba nti tofiirizibwa olina okuba nga okozesa obukugu bw'ekika ekyewaggulu okuba nti ofuna okumanya ofuna okusomesebwa kuno kwe tukusomesa nga bwe bagamba nti ndi mugezi nga mubuulire ate mbuulire tefa yonna tujja ku televine bweti tusomese abantu baffe nti
capital ono business igo kwesasula beera n'embalirira ya business osobole okubaako wokoma ne bannannyini business abasinga biri muye mwami biri muye tebesasula muyiga okwesasula muyiga okuba nti tolinda kasitoma kumala kubuuza bintu ng'ate bimaze okuggwawo buli kasitoma waabuuza ekintu nga badde okirina n'olinda bimale kuggwawo olyoka osuubule kasitoma ono buli lwafuna omukisa n'agendako ewa neighbor tosobola kumanya biki bibeerawo wakati we ne neighbor ayinza omukuba akaama akayinza omusika okumuzza eri olwo oba ofiirwa so abatuuliriza iga okuba nti ebintu ebyettunzi by'olina tobirinda kuggwawo suubula ebintu ebiri ku mutindo suubula ebintu ebitambula n'ekirala iga okuba nti weekuumirako sente nga olina records manya sente wawe ziraga wotaba na record za business tosobola kulondola sente ngeri gyozikozesaamu n'ekirala obusente sente obwo obulukumi nusu bitaano zetusika mu business ebirimu ebyo ebisingidde ddala okusuula business bukoyini obwo okimanyi nti enkukunya emeggembwa bulungi nnyo kati ensonga ezo entonotono ezo zimunyooma kasa nzigyemu 10 kasa nzigyemu 2 omaliza ne capital ogenze omulyako kyekigo kyennyini bizinesi zezifuna weewaawo ali ku BBS Stefine ndiina omukulu ono Otim Richard yeebuuzibwako ku nsonga za bizinesi ensonga z'ebyenkulaakulana avudde mu numida eno eyambye etya bizinesi ezikyakula ekisookera ddala muyambye mutya abakyakola kuba kati yoli ogambye nti abatya okutandika neyevaamu nakola kiteeza akyakula n'atandika era tutera nnyo okugamba abantu totya kufiirizibwa oba kufiirwa bagamba ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula oba kuzannya gwe yingira mu bizinesi tandika yigira mu bizinesi yeeyo tobala bigo byogudde naye bala emirundi gyosituse era tugamba mu nkyamu mwemuva engolokofu yiga okola ensobi mu bizinesi omujja okufuukira omukugu takeera bukeezi n'afuuka mukugu gwe bayita omukugu asooka kukola nsobi nnyingi n'ayigira mu nsobi ze n'alyoka afuuka omukugu gweokubeera omusuubuzi omututumufu omusuubuzi amanyi okubalirira n'okukuuma ssente mu bizinesi olina kuyigira mu bizinesi eyo gy'olimu fe abanuminda tugamba jangu tukuwe ssente tusobole okusitula tuzikuzeemu amaanyi ssente awatali musingo awatali garanta teri kujjuza mpapula fe tukuweera ddala ebbanga eggere era tukkiriza ekibanja mpola kasita obanga weekubiriza ennaku z'osabye zigenda okuggwako nga ssente ozikoze eki nga ziweddeyo era omulundi ogusooka tugamba ssaawa 24 naye omulundi oguddako kasita omaliriza okusasula omulundi ogusooka olumala okuteekamu okusabaku awo wenyini mbagira munfo tisuka na dakiika 5 oba ozifunye kubanga oredde records ebikukwatako fayiro mugirina tubirina tumanya bumanya nti mwami birimu ye yasabye record ye lyeta ono ali clear ali ku green mumuwe awo wenyini nga bakuwa ate ffe tukuwa ddala wakati okuvira ddala ku mitwalo 3 okutuuka paka ku milioni 10 awatali musingo mwami birimu ye wali olabyeko omukisa ogufaananga ogwo ng'oli wakaawo oli ku bizinesi omuntu okuwa ssente nga takusabye musingo paka milioni 10 abaludde naffe paka ne milioni 2 tuzibawa era tuyambye nnyo abantu mu bizinesi tumaze emyaka esoba mu 9 nga tuwa abantu basoba mitwalo 8 betuwadde loan abantu baganyiddwamu era nange nkusaba tweyungeko ofuke munaffe mu bizinesi tusobole okukwatagana tulabe nti biruubirwa byo tubituukiriza mu kiseera ekitono emabega kaawo numida essira yaliteeka nnyumba suubuzi b'omutale butereevu why markets tukimanyi nti bamufuna mpola n'abantu abeezimba bali mu butale obwo obutonotono era n'abantu abali awo wakati awo nawo tetukomye kubayamba baana bo beetaaga obuyambi beetaaga kugula byuma tetukoma ku business tulina kika kya business kyetugamba nti
eno business tetugiwa sente naawe alina omudaala gw'ennyaanya mpuliriza naawe alina store yonna naawe asuubula engoye enkadde naawe omakanika alina garage tweyune tobeera nga kasitoma ayagala mukanikira ng'ate tolina sente zisuubula spare jangu tukuwe sente omalirize kasitoma ono akusasule goze sente zaffe osigaze amagoba ago bwetyo bwe tutambula yesebo weewaawo oli ku BBS Telefina tuli mu byankulaakulana tuli mu bya busuubuzi obusuubuzi butambula ne ssente obusuubuzi bwawukana ne ssente tekisoboka era otaba na ssente obusuubuzi buba bukulemye yesebo kiki sikubuuziza olwaleero kyolugamba bannayuganda ogambye nti obusuubuzi butambula na ssente bagamba ayina enku yali eyidde kati omusuubuzi okutambuza obulungi bizinesi oteekeddwa okuba nga olina ssente fe abanumidda tukugulidde oluggi tetulina bukwakulizo ebisanyizo oyinza okumbuuza ebisanyizo ki bye twagala qualifications twagala just obeere national id kyemmanyi omunayuganda yenna ali mu bizinesi ateekeddwa okuba nga alina national id ekyokubiri smartphone sim card eri mu smartphone eteekeddwa okuba nga eri registered ng'amannya gakwatagana n'amannya gali ku national id kundagamuntu ne bizinesi yo yokka oteekeddwa okuba nga olina bizinesi si kuba nti oteebereza kutandika naye nga mwoli ffe twagala tukwate ku oyo ali mu bizinesi tusindika asitamye tukuteeka mu buteesi maanyi kuba nti osobole okwanguyiza okutuukiriza ekiruubirirwa kyo mwami birimu ye ffe ekitwawula ku balala bonna ffe enkola yaffe yanjawulo ffe sente zosabye zetukuwa tetusaba garanta tetukusaba musingo mu ssaawa 24 tumaze okuwa era tuwa omuntu eddembe okuba nti yesalirawo ddi lwayagala okusasula yes ne sente engeri gye nkugambye ntugabira ddala okuva wakati w'emitwalo 3 paka ku miliyoni 10 nga tetukusabye musingo ogwo guba mukisa ogw'ekika ekyawaggulu ennyo baani be mutawa sente betawa sente naye nga bakola bizinesi tewali gwe tawa sente gwe jangu owa bodaboda jangu tukuwe sente kuba tukimanyi oli mu kukola bodaboda bizinesi nnungi nnyo era omuntu ayesibidde mu bodaboda nga mukozi mutuufu afunamu n'oba nga ovuga bodaboda loan gwe jangu nga kugamba ng'oyagala kubaako by'okola jangu gwe nannyini bodaboda jangu tukuwe sente kakati mukulu oyinza okwagala okwongerako ku bodaboda ey'okubiri yes ffe jangu tukuwe sente gogaziye gosasule mu bbanga eryo lyoba osabye tukugambye nti wakati w'ennaku 15 paka mu nnaku 6 gwosobola okuba nga weetereza numida yakampa sente yesebo nzize ntambula nayo yesebo era nga bammanyi bulungi yesebo eba yakampa sente bwepaba maze okusuubula emaali yonna sente zonna zigenze mu maali enkalu yesebo nenfunawo emergency awo njagala y'akasente akalala mu numida biba bitya kati biba bitya kiba kizibu nnyo okwongereza koloni eri ng'ate wakamala okwewola anti buli nakuguza emaali naye nyinawo ka emergency naye nze wammwe awo wenkugambira wammwe awo wenkuweera amagezi nga tonnaba kwewola sente yes weebuuza ebibuuzo bino wammanga neetaaga sente meka ngenda kuzikozesa ki banga kiri bampa womala okwanukula ebibuuzo ebyo kitegeeza ojja kwewola sente zimala tojja kwewola sente zitakola ki era nsobi nnene nnyo abantu bakola ensobi aluusi bawola ekisusse abamu bewola kitono nnyo olw'okuba balina okutya kandi bamaliriza nga tebafunyemu wowewola ennyingi ennyo ate bizinesi zetasobola kwekusasula olwo olemererwa n'ofuna embeera ekukalubiriza okukola ki okusasula so tukubiriza abantu baffe abatulaba weewole sente bizinesi zesobola okuzza weewole sente ezo zosobola okukozesa obulungi ate sente za loan tozoozaamu zikozese bulungi zitume ekyo kyeziteekeddwa okukola osobole okufunamu tukukubiriza kozesa amagoba ago g'ofuna okuba nga ozzaayo loan tokozesa capital ekyo tekijja kuyamba kukulaakulana mangu so n'ekirala mubeere ne customer care ennungi nga mmaliriza mukuume bakasitoma bammwe n'enkolagana ennungi mbakasitoma olw'ensonga ti omanyi
woweereza abantu obulungi 100 ebitundu 80 ku 100 babuulirako ebitundu 20 gokka be batambuza amawulire bwokola obulungi naye gwe nnyiizaako ebitundu 20 ku 100 bajja kubuulira kiri 80 yensonga lwaki bagamba bakuseera mu katale noyombesa ekkubo kati mukume bulungi bakasitoma ensonga ezo zonna ezireeta obutakkaanya muzigonjole bulungi mu ngeri enkakkamu ayagala okutufuna okutubuuza ebibuuzo nga kino kyakuyiseeko tukubire ku ssimu eya whatsapp eri 0775689 jidde mu luzungu eri 0787 568903 eya whatsapp tuweerezeko message then eya toll free etali yakusasula tukubireko namba zaffe nzigule eri 0200707000 ziri emirundi 3 zisembayo eri not 2 not 7 olujja kuba otutuuseeko tukubire tuwaye gwe omulundi ogusooka jangu tukuwe sente gwabadde atwewolako jangu tukwongere sente gyokoma okusasula obulungi ne sente zetukoma okuwa mu bungi weewaawo akuume atakuumira mpeera tubalinze oluggi lwaffe luggule mujje tukulaakulanira wamu weewaawo oyo ye mulangira weggulu Mr. Tim Richard eyeebuuzibwako ku nsonga za bizinesi n'okwekulaakulanya avudde mu Numida and Technologies si bwe kiri abange mugende ku app eya Numida mwebuuze ebisinga mukube ennamba z'essimu ezo Numida etukulaakulanyiza ffenna naawe ekyasobola okukulaakulanya abange omulangira ono kamusiibule nkomawo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Waliwo abuuzizaako engeri y'okkulaakulanya mu bizinesi yo naye nga tomanyi wakutandikira? Okimanyi tuyinza okuba otuuse ku buwanguzi kubamu akafaananyi ng'osabye looni ne bakugonnomolako miliyoni za Uganda 10 bwentu. Ffe aba Numida tubirirawo gwe kennyini eyeeyiiya makanika ng'oyagala okwongeramu ku byuma owa botiiki ng'oyagala okujjuza amassa bw'olina ebintu byeweekolera olwo n'oyongeza ku by'ofulumya olwo owa restaurant ebintu n'obyongeramu ebirungo ate ng'engeri y'okuzza ssente ezo nnungi nnyo okuva ku nnaku 15 3 4 5 kati byonna by'obadde obaza bitandise okukwatayo kubamu akafaananyi nga gwe nannyini bizinesi eyongedde okugaziwa ate n'okubeera ku mutindo olowooza teweetaaga kikuba bw'otyo ye okyetaaga genda ku Play Store wakati onoonye Numida osabe looni yo okulakulane tukubire ku nooti 8 100 240 oba ku WhatsApp ku 0787 56 49 03 oba tukyalireko ku mutima